Mu budde bwa Kalasamayanzi ababiri abeegwanyiza okukwatira FDC bendera batuuse ku kitebe ky'ekibiina Najjanankumbi okusunsulwamu mu butongole. Wasswa Birigwa yasoose okweyolekera akakiiko k'ebyokulonda era wano wateereddeyo ebimwogerwako eri abakulu. Ono ng'ayise emitendera gyonna akulira akakiiko k'ebyokulonda mu FDC Toterebuka Bamwenda amukakasizza nga bw'ali ow'eddembe okutandika okuperereza abalonzi mu FDC abamuwagira. Birigwa atubuulidde byagenda okuteekako essira singa alondebwa okukulembera eggwanga lino. Kuno kuliko ebyobulimi, okutumbula ebyobulamu nga kw'otadde ne tekinologiya. Mu nnaku zange 10 njala okulaba ezisooka njala okulaba nga buli muntu mu maka mufuna emitwalo 10 buli mwezi okumala emyezi 6 zibayambe okuva mu buzibu n'okutandika okunoonya kye musobola okukola. Libadde teriri busaane Patrick Amuriat naye nagguka. Ono awerekeddwa akabawagizi abamusuuta nga kw'otadde n'ababaka ba palamenti okubadde Francis Mwijukye ne Anne Adeke. Ono naye ayisiddwa mu mitendera gyonna egy'akakiiko k'ebyokulonda era n'akkirizibwa mu butongole okwetaba mu lwokaano lw'anaakwatira ekibiina kino bendera ku bwa pulezidenti. Amuriat agamba agenda kubeera olutindo olugatta abavubuka n'abakadde. My age will allow me to do that, to be able to effectively speak to the young people who are majority in our country demographically, and to speak to the minority old people, assuring the young people of the safety of their lives as we progress to the future. Bombi bagamba nti ebyenfuna by'eggwanga byesigamye ku bya bulimi, kale nga ku nsonga eno bwe bagenda okusinga nabo okussa omulaka. Naye dda nga cooperative zaffe zituyamba mu byalo, cooperative ezo nga tuteekayo emmere twalimanga nnyo. We are going to put into the economy money that will be productive rather than consumptive. Mu kiseera kino Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yagenda okubeera pulezidenti w'ekibiina kya FDC ow'ekiseera ate Salam Musumba abeere ssentebe waakyo kubanga Amuriat ne Birigwa be batudde mu bifo bino. Amuriat era ayambalidde abakulu mu gavumenti okuba nti be bavuddeko obulwadde bwa COVID-19 okweyongera mu bantu mu kiseera kino olw'okuba nti bangi babadde bakuba kampeyini nga tewali abakuba ku mikono. And I believe it is the reckless way in which the NRM government and its supporters have handled their own campaign. I have seen even members of cabinet floating the standard operating procedure. Kati bano bakusinkana abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja bakanye ku ngeri gye bagenda okuwenjamu akalulu okuva mu bifo 21 ebyetoolodde eggwanga lyonna. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.